Charissa Tim ow'emyaka 72 ne mukyala Margaret Mugeni ow'emyaka 7 batuuze ku kyalo Kayanja mu tawuni kanso y'e Namataba mu disitulikiti y'e Mukono. Bano baali basomesa abaawummula emirimu era ng'obufumbo bwabwe baakabumbalamu emyaka egisoba 4. Mu mwaka gwa 2019 Atimu yawummulira emirimu gye yali akola mu kitongole ky'ewannakyewa ki UNICEF mu ggwanga ly'e Kenya oluvannyuma lw'okuweza emyaka 6. Wabula Atimu agamba akaseera kano tekaali kangu kubanga yali atandise obulamu obw'ekiwuubaalo. It was not an easy time to leave work, but to leave work and you go to the village. To find it to be a little bit challenging. Mu kiseera ekyo ye mukyala we eyali akulira essomero lya Mary Hill High School mu Balala era nga yali abuzaayo ebbanga ttono naye awummule, wabula kino kyamuleeta okweraliikirira. In my prayers, I would ask God, now, after retirement, what next? Does it mean miserable life? Aging and dying off within 2 years? Many of my friends, co-head teachers, would die within 2 years, 1 year. They develop complicated sicknesses, they can't work and so on. Mwaka gwa 2014 ono naye yalwadde aki n'awummula egy'obusomesa ne yeegatta ku mwami we waka. Bano basalawo okugatta emitwe okulowooza ku kye bayinza okukola okukumaakuma abakadde bannaabwe abaali bawummudde. Ekyabajjira kwe kutandika ekibiina ekibagatta era baatuukirira abakulu ku kitebe ky'Abakatuliki Ensambya okubategeeza ku kirowoozo kyabwe. So went to the secretariat and shared about, we know youths have associations, women have associations, the elder also needs something. No, the leadership of the secretariat said, that's a good idea, actually. Ekirowoozo abakulu baakigula wabula ne babasaba babaga amateeka ku kitambulira nga bakyali awo ne bategeezebwa ku lukuŋŋaana olw'abakadde olwali lugenda okubeera mu Dominican Republic. The Vatican told the Tanzanians, Uganda should have older people. Can you go to Uganda and look for some representations? So as this Tanzanian priest came to Uganda, who had already tapped the secretariat, which is Zambia, so they already knew, there are some people already interested in forming this association. Nga bali eyo agamba bafuna okuyiga okw'amaanyi n'amagezi ku nsonga ezikwata ku bantu abakuze mu myaka era mu mwaka gwa 2019 ababiri bano basalawo okutandika ekibiina kyabwe kye baatuuma Life Ascending Uganda ekibagatta okusobola okwebudaabuda n'okugaba n'amagezi ku butya bwe bayinza okubeezaawo obulamu bwe basigazza ku nsi. Olw'okuba nga bano baali basigadde mu bitabo by'abakungu okuva e Vatican. Mu mwaka gwa 2002 Papa Francis yategeka olukuŋŋaana lw'abantu abakuze mu myaka e Vatican era bano baali mu abo abataabuusibwa maaso. And Pope Francis was, his concern was the elders are a group of people who are completely ignored. They are voiceless, they are not anywhere, and yet God still loves them. Olukuŋŋaana luno lwatwala ennaku 5 nga ku lunaku olwasembayo bano baategeezebwa nga bwe bagenda okusisinkana Papa Francis abawa omukisa essanyu ne lyeyongera. Olw'okuba nti Papa si ye yakulemberamu mmisa mwe baali, bano baafuna okweraliikirira nti bandiviiramu awo. Kyokka oluvannyuma ng'okusaba kuwedde bano baatwalibwa mu kifo ekirala kye yamala n'ategeera oluvannyuma nti gaali maka ga Papa Francis. Kyokka akabanga katono omulangira w'Ekereziya yalabikako olwo essanyu ne libula okubatta. He stood there and shook hands with each one of us and said something. When I said Uganda, I remember him saying, welcome. Bano oluvannyuma nga Papa amaze okubakwata mu ngalo kaabula kate baleme okuzinaba era bwe badda kuno buli omu yali ayagala akwate mu ngalo zaabwe okwefunira ku mukisa gwa Papa. Everybody wanted shaking our hands. And up to today, some of them make fun. Your hands were blessed by Pope Francis. Me, from that village of Apache, going all the way up to Rome and shaking the hands of the Pope is a big blessing. Abafumbo bano bagamba nti obubaka bwa Papa bwe yabakuutira obw'okufaayo n'okulabira abantu abakuze mu myaka bubayambye nnyo okuyamba bannaabwe. Ekibiina kyabwe kye Life Ascending Uganda kizze kikula nga kati kirina abantu abasoba mu 800 okwetooloola eggwanga. Nga bayita mu kibiina kino basomesa abakadde ku ngeri y'okutambuzaamu obulamu omuli bye balina okulya n'ensonga endala nnyingi era bakyusizza obulamu bw'abantu bangi. Dorothy Najita, NTV ku ssaawa emu. And so on. That's on the social aspect. Then